Omukubiriza wa Paalamenti ya Uganda Honorable Rebecca Kadaga asabye gavumenti efube okuwandiika n'okuŋŋaanya bannamagoye bonna mu ggwanga ng'agamba nti kizibu nnyo era kikalubo eri ebibiina by'obwannakyewa okuwandiisa abantu nga bano mu ggwanga lyonna. Kadaga ategeezezza ne mu kubala abantu okunaddako ensonga eno esaana etunuulirwe mu ngeri ya njawulo okusobola okulwanirira eddembe eri abantu nga bano bannamagoye. Sipiika bino abyogedde abadde aggulawo wiiki ya Paalamenti ey'abantu ng'eno yatandise lunaku lwajjo nga muno abantu ba bulijjo bakkirizibwa okugenda mu Paalamenti ne bateesa ku nsonga ez'enjawulo. I said that because yesterday Olive Namutebi, one of the people living with albinism, said they as an NGO have been conducting a census of albinos in this country. Can you imagine an NGO conducting a census? Because of resources, they've covered 10 districts. We have over 100 districts. Why should an NGO be doing the work of government? Sipiika mu ngeri y'emu era yaniriza n'ekirowoozo eky'abakulembeze b'enzikiriza okukomyawo okusaba kwabwe ebbago ku bufumbo lireetebwe era likomezebwewo mu Paalamenti liteesebweko. Sipiika ategeezezza nti mu kiseera kino ensonga eno waakugikwasa minisita omuggya ow'ensonga za ssemateeka atandikiraawo okutambuza ensonga eno okugiggya we yakoma. Sipiika Kadaga okuvaayo bw'ati kiddiridde abakulembeze b'omwoyo nga bakulembedde omusumba Joseph Sserwadda owa Victoria Church mu Ndeeba okusaba Paalamenti ezukuse ebbago ku bufumbo nga Dr. Sserwadda agamba nti mu kiseera kino kuno kwe kumu ku kusoomoozebwa ekkanisa kwesanze. Recently, and in fact a fortnight ago, a pastor whose marriage is on the rocks used his media house and made derogatory statements against the institution of marriage and what the traditional Catholic, Anglican and born-again churches stand for. While we can brandish Bible scriptures at the accusations he levels at the churches, we see the Parliament as the only solution that can cause immediate order in this matter. We need legal stance right now that would silence him and any others. Mu ngeri y'emu Sipiika Kadaga atongozza enteekateeka enaasembeza Paalamenti eri abantu ba bulijjo olwo n'emirimu egy'eggwanga gisobole okutambuzibwa okumu. Ye kiraka wa Paalamenti Jane Kibirige naye asiimye abantu abajjumbidde enteekateeka y'omulundi guno ng'agamba nti kino kiyamba nnyo era kyakuyamba okusembeza empeereza ya Paalamenti n'okugimanyisa eri abantu ba bulijjo bannayuganda. The Parliament Week, of course, the Speaker told you yesterday, is where we are showing case for what we offer, and it's open to all of you. When you go back, please encourage your communities to come and see what Parliament can offer. Isa Kigongo yasasa amawulire gano ku lwa 44 eggulo.